Abalungi abatuwuliriza era abatulaba Mukama waffe yeebazibwe era Mukama abawe nnyo omukisa. Amannya gange nate mpitibwa omuweereza wa Mukama Isaac Ssebadduka, nsumba Nansana Victory Church wansi w'obuweereza bwa Changing Ways. Njagala okwebaza Katonda olw'okutuwanga omwaganya bulijjo okujja mu nnyumba zammwe, mu ofiisi zammwe, mu bulamu bwammwe, ku YouTube, ku Twitter, on anything connected with NTV and Spark TV. Arranging a good time efaanana bweti okulaba nga tubatuusaako ebigambo ebibasitula, ebibanyweza ate ebibagumya. Abateesiteesi ba programu eno Mukama abawe nnyo omukisa era tusaba Katonda abongere abakuze kuba mulowooza ebigambo ebirungi ku lw'eggwanga n'abantu bemuwa omukisa temubamanyi naye yonna gye bali be bandibadde abasaale oba abatuufu okugamba nti Mukama wa abateesiteesi ba programu eno omukisa. Mukama agulumizibwe. Nate Isaac Ssebadduka ndi wano okwogera ebigambo bitono. Omulundi gwe nali wano nayogera ku bigambo ebisoomooza okwawula obwongo bwo okubujja mu bantu abalala, okubeera nga oyina amaanyi mu ggwe, amaanyi agasobola okutwala mu maaso n'okwongerayo. Era nabawa ekyokulabirako kyali ku musajja gwe bayita Dawudi mu byawandiikibwa ebya Bayibuli. Era mu basiraamu bamuyita Dawuda, nabbi Dawuda, naye mu bitabo bino byensoma ekya Bayibuli nalondamu ekitabo kimu kye bayita ekya Samwiri ekisooka essula 17. Bw'ogenda n'onoonya ekitabo kya Samwiri mu Bayibuli essula 17 weesomere essula eyo yonna. Amakulu gange oba omulamwa nali njagala otunuulire karakita embala ya Dawudi n'engeri Dawudi gye yakikolamu mu bulamu nga nzikiriza ddala bw'otegeera ebintu ebyo naawe obulamu obusobola okukola n'okusingawo oba n'osinga ne ku Dawudi. Dawudi yagenda okufa nga kabaka. Dawudi yagenda okufa ng'ali ku Namulondo. Olwaleero yandibadde omukulembeze w'eggwanga kubanga bakabaka b'edda si be bano be baatoolako obuyinza. Bakabaka b'edda babanga bakabaka, eggwanga lyonna yalifuga. Ekigambo kye teeka. A king's word is a law in his kingdom. Kabaka bw'atambula ensi yonna eba etambudde. Kabaka yalinga w'amaanyi, ye nannyini magye, ye nannyini bwa kabaka. Kabaka owns everything in his kingdom. A king owns everything in his kingdom as his personal property. Kyovula abasajja ba kabaka beeyita babwe batyo. Basajja ba kabaka, ettaka lya kabaka, abalangira ba kabaka, buli kintu kya kabaka. Kabaka talima, kabaka tategana. Dawudi bw'atyo bwe yatuuka. Yavawa Dawudi yavaawo okutuuka ku ddaala eryo. Yava mu bwa peasant, yava wansi. Bayibuli eyogera yali alunda ndiga. He was a shepherd, omulaalo ow'ekisibo ky'endiga. Yava mu busa era yennyini mu byawandiikibwa mu kitabo kya Samwiri wano we wali ekyawandiikibwa nga Dawudi ayogera nti oyo ye Katonda ajja abantu ku lubungo mu busa, olubungo we wabeera obusa, mu busa n'amala n'abatuuza n'abalangira. Kubanga Katonda yasitula Dawudi n'amugya wansi n'amala n'amutuuza n'abalangira. Kibeere gy'oli mu linnya lya Yesu. Wabeerewo olunaku lw'otuula n'abalangira ate kibeerere nga forever ogenda kutuula n'abalangira mu linnya lya Yesu. Eryo liba ddaala erisituliddwa. Naye kye njagala olwaleero nga nsaba Katonda ow'ekisa n'Omwoyo Omutukuvu atuyambe abasobola n'abatasobola ffenna tutegeera amazima n'obuziba bw'ebigambo bino, omuntu osituke obulamu bwo bukyuke. Nsaba Katonda akunyambire ebirowoozo byo bibeere wamu, amagezi go n'amaanyi go gabeere wamu, okutegeerako n'obulamu bwo busobole okugenda mu maaso. You can make it, my brother. You can make it, my dear sister. It doesn't matter. Bakumye visa emirundi emeka, bakumye visa emirundi emeka, bakusibye mu komera emirundi emeka, gwe gwenjogerako, bakusibye mu makomera, bakuwaayira, bakuteebereza, buli akulaba akuyita mubbi, abantu tebakwesiga, omulimu ogukolako katono ne bakugoba, otandisa akantu ko ne kavaamu, gwe gwenjogera naye olwaleero. How can you make it ng'ennyumba yakoma ku kikomera, yakoma ku Damukos, wano wansi ku musingi ye bayita Damukos. Kati ate waliwo ku wall plate, waliwo ne ku madirisa, waliwo n'okusereka n'ekutunuulira amadirisa gaganye naye nga amabaati atote. Waliwo omusajja gwe kino kisesa, waliwo omusajja gwe nali nsabira okusereka ne musabira ne mugamba Mukama omusajja ono muwa amabaati
nali nkyasabira amabaati nangamba naye tosaba ag'abafu ne muga wali amabaati ag'abafu nanga ameeru gaba g'abafu abafu tebabaziisa gakala abafu babaziisa gana ameeru kakati ne bwebanga ennyumba eremeddwa okugendako ebbaati ly'abafu nga gyosereka eganye nga kati osigalidde gamba ne bwe gaba g'abafu njagateekako njagala kugamba you will make it. This is my message. You are going to make it. Just work on your perception. Kola ku ndowooza yo, entegeera yo, endaba ye y'ebintu. Omulundi guli ninga akola recap tugendere wamu mu ddakiika ne bwe ziba 5. Omulundi guli nayogera ngamba Dawudi yategeera bimufaako, ya concentratinga ku bulamu bwe, yeerabawo. Era mu bulamu bwe sitole zonna ze yateeka mu bwongo ze yali anyumiza abantu okusobola okumuyisaawo. It was about him. It was about him. His personal life, his personal victory, his personal achievement. Bibye byayogera. Nabatuusa mu lunyiriri lwali lwa 10. Olunyiriri lwali lwa 40. Yes, Sawulo mu lunyiriri lwa 30 mu 2. Dawudi n'agamba Sawulo nti omuntu yenna aleme okuggwamu omwoyo ku lulwe. Omuddu we anaagenda n'alwana n'Omufirisuuti oyo. Omufirisuuti ono taata gwatusanze mu programu eno ng'oli mupya. Omufirisuuti yali asinga obuwanvu abantu bonna. Si kuyisa nsingo naye ng'omuntu owa bulijjo amukoma ku maviivi wano. Omuntu aba akoma eno ku maviivi. Bw'oyimirira nze kati nga bw'ondaba nga nkoma eno ku maviivi ekisigaddewo akyayambuka. Emikono gye ebyokulwanyisa bye byali bya buziba. Yali muzibu nnyo. Philistine, they called Goliath. Omusajja gwe bayita Goliath. Dawudi agenda otuuka mu lutalo oluzibu bwe lutyo. Olutalo olw'omutawaana bwe lutyo. Nga buli muntu yenna Goliath buli amulaba adduka buddusi. Wali owuliddeko enjogera egamba nti mulaba edduka nga yenjogera eriwo ku Dawudi. Nga ku Goliath bamugamba nti yavangayo ku makya mbu n'akawungeezi mbu n'agolokoka n'awanika ebyokulwanyisa bye n'agamba nti aliwa ku baddu ba Sawulo asazeewo okwesaddaaka ajje nnwane naye kubanga Sawulo Goliath yali amaze okuteekawo change of battle formation. Yali akyusizza ennwana ng'abagambye bino ffenna ebyokuyiika omuyeye ffenna tufiire awo omunafuna ow'amaanyi bafiire mu lutalo amanyi n'atamanyi bonna batugweko eyo ffenna tugwere mu kavuyo. Goliath yali mugezi n'akigaana. Nze kye namwagalako Goliath. He has my statements in life. Era nina ebintu bye ntambulirako nga Goliath ye yabyogera. Yagoba abantu bonna mu lutalo. Nkuddemu. Goliath yagoba abantu bonna mu lutalo n'ateekawo enkola eyiye. Mu bulamu buno teekawo enkola nga yiyo. Katonda asobola okukubikkulira enkola. Katonda asobola okuwa engeri nga yiyo. Ate togenda kufaanana. Togenda kufaanana na taatawo, togenda kufaanana maamawo, togenda kufaanana tichawo, togenda kufaanana oteekwa okuba ng'oyinayo enkola eyiyo. Goliath n'akikola. N'ateekawo enkola yiye. N'agamba nti bwe luba nga olutalo mwe muyimiridde eri nammwe muyimiridde eno mwenna mwagala kujja kulwana ebyo byavaawo. Kakati ennwana eriwo omu ku omu aweeyo eggwanga lye. Kankukolera statement gwe olabika ongoberedde bulungi nnyo. Okimanyi nti gwe bw'owangula eggwanga lyo liba liwangudde. Okimanyi nti gwe bw'owangula famire yo namba yonna eba ewangudde. Ekitwala famire yo ku ntikko gwe. Ekitwala eggwanga lyo ku ntikko gwe. Kyakulabirako ki ky'oyagala. Tutunuulire bano abasajja abaddusa abatukiikirira mu Olympics. Bagenda mu Olympics World. Agenda ne bendera ya ggwanga bw'ati. Kiprotik ani omulala. Lunda y'abalala abakubi b'ebikonde, abasambi b'emipiira. Owulira abasajja nga bakwatiridde eggwanga lyabwe liri waggulu. Naye nga muntu ogu yatadde Uganda ku maapu. Muntu ogu yatadde gundi ku maapu. Kati gwe oli omu temwetaaga bangi. Leave alone many. You alone era gw'omala. Dawudi Goliath bw'aleeta formation eyo nti tulwana omu ku omu. Naye gwe balwana naye ateeberezebwa nti kyalo kiramba kye kirina okulwana naye. Naye enkola kati omu ku omu.
Dawudi agenda ewa kabaka, awo wenjagala olwaleero okutuusa. Atuuse ewa kabaka amugamba nti byempulidde bimala, oyo omusajja ngenda mutta, aliko empeera nti amutta kabaka agaggawaza ennyumba ye, kabaka agenda kumuwa omuwala ow'okuwasa, kabaka agenda kumuwa ebyobugagga byonna kabaka agenda bimuwa. Kankolere statement awo tuveewo. Okimanyi nti Katonda talina kyali kuwa paka ng'olina kyowangudde wangi. Katonda tagenda kuwa kyoyagala. Kankikulage bulungi, tolina kyolifuna mu nsi muno nga tolina byowangudde. Omala kusuula kintu ku ttaka, ekyo ne kikuwa kiri kyoyagala. Omala kumegga kintu, olwo ne kikuwa. Bw'eba poloti megga nannyiniyo, muweezi mujyamu akuviira ogiwangule. Teri kya bwereere. You must win, you must overcome, you must fight. Ayagala obeere sire queen, ebintu babikuteera awo, osange ng'emmere n'abafumbirwa emmere nga bagisanga eyidde, balina bye balwana nabyo kati abo okufeeka nga babafumbira. Tolina kyogenda kufuna nga tolwanye. Gamba nti amiina. Katonda akumpeera omukisa. Dawudi uno agamba kabaka nti oyo omusajja ngenda mukuba. Simukubira kirala, aliwa n'asomoozezza eggye lya Katonda omulamu. Kabaka Sawulo nava wano nga kinyiiza ku luli. Kabaka Sawulo agamba Dawudi nti mwana wange tosobola kwaŋŋanga musajja oyo, kubanga ebyafaayo bye omusajja mulwanyi okuva mu buto, omusajja muzira okuva mu buto, omusajja alina olunyago, omusajja kugamba owulira obwongo bwa Sawulo nga bujjudde Goliyasi. Owulira obwongo bwa kabaka Sawulo nga bujjudde byafaayo bya Goliyasi. Dawudi ansanyusa, bwe yajja mu lutalo yali ajjudde bibye. Lekeraawo okunyumya ku balala nga tonnenyumyako. Lekeraawo okumaketinga abalala nga tonneemaketinga. Ebbanga lyonna ly'omala ng'onyumya, nankola bw'ati nankola bw'ati, omutunda amaanyi ge galabika. Kuba ensi gye tulimu ya myoyo. Buli lw'oyogera ogwo omuti tebagutema. Twakula tulabanga bagamba ekyo ekiti tebakitema. Ssebo nakyo ne kiwangaalira awo tebakitema. Paka abakozi b'enguudo bwe banajja oba bwe bajja, ogenda olabanga ate abakozi b'enguudo abatagumanyi maanyi bagutaddeko masiini, bagusaze gugudde ku ttaka. Omuti gwe batatema bagutemye, kubanga abagutema tebagumanyi. Bo bamanyi kye bazze kkola, ate kirina kuyitaawo. Kati tonyumya nti tebagutema, n'ogutatemeka bagutema, n'ekitasoboka bakikola. Kulanga olina endowooza endala okuva ku y'abantu abalala. Wejjeemu ebirowoozo. Wano mu Uganda njogera n'okusinga Kampala Central n'abantu abali mu bitundu ebyewala n'abali mu mbeera embi, abantu abamusinga Abanyankole batuyitiriddeko. Va ku kumanya sitole y'Abanyankole, manya eyiyo. Bw'oba omanyi kasooli gw'oba okola, bw'oba omanyi bikajjo by'oba olima, bw'oba omanyi lugazi onyumyayo ki ng'obeera kawempe. Ebikajjo baabagira, oli mu kasooli, nyumya kasooli, kozesa kasooli, kamula kasooli. I mean, find the expertise of what you are doing. Build your brain on something that you need to do to help you. Kasooli avaamu omubisi. Nze nalike mu ggwanga erimu juzi. Ssebo ne bandeetera kasooli obuugi, nga kasooli gwe baakozeemu obuugi. Wano bwe tuyita obuugi, naye ng'eggwanga liri kati lyabwongerako value, likola ne juice. Oyo yennyini ow'obuugi ng'era onywera ddala naye ng'onywa juice. Mbu kati ono bamuyita maize juice. Kati ne bakuleetera ne bakuleetera kati food maize. Mbu kasooli bamugjamu emmere, which is our kawunga. Kasooli bamugjamu juice. Kasooli ne bamukolamu porridge. Kasooli ne bamukolamu wayini. Kasooli ne bamukolamu empeke endala. Kasooli ne bamala ne bamukolamu bulandi w'enkoko, bulandi aliise ente. Kasooli n'osanga omusajja nga agaggawalidde mu kintu eki. Kasooli. Naye gwe mu kifo ky'okumanya kasooli, n'otegeera kasooli, n'omunyungula kasooli, ne weetolola kasooli, n'otegeera ekiku kya kasooli, kasooli omutima y'enkumbi bbiri. Bw'oba osiika capati, manya capati, kola capati. Bazikola mu bika nga 5. Nze nina hoteri ze ndiddemuko nga capati bazikola mu bika nga 5. Abawarabu bakola capati baguyita na bread.
naye nga baleetedde ddala Rolex yennyini ne tugivaabira nga tuli mu hoteri ez'ebbeeyi nga chapati bagikola mu bika ebyenjawulo. Waliwo gye bateekamu baking n'ezimbazimba bweti naye nga yeeyo yennyini gye walidde. Waliwo gye bayokya obwoki ebeera nga y'abayindi emenyeka bumenyesi pa chapati naye nga olidde eŋŋano y'emu ne bakolayo ate era donut ŋŋano y'emu kalayi y'emu ne bagizaaza ebintu 8. Bamanyi kye bakola, ayagala kyakola akipafekitinge naye ekizibu ojjudde ebintu by'abalala. Dawudi yakomawo ewa Sawulo nga tanyumya bintu bya Goliath. Lekeraawo okunyumya kuba neiba, tuveeko fe abakulu tuveeko abantu baveeko wamma, nyumya ebikukwatako, manya saizi ye nga tekutuuka, manya abantu ky'oyinza obbaguza, bwe gaba mazzi g'otunda, bwe ba minerals otunda oba otunda mataka, ofuna ekintu. In other words, oyo ye Dawudi. Ekimu ku bya Goliath, kati gwe toyina Goliath, sigenda kulwisa mu Bayibuli kanjogera ebiriwo, gwe toyina Goliath naye Goliath wo y'embeera, embeera gy'oyitamu, ebbanja ly'oyitamu, toyina wakusula, toyina nnyumba, toyina mulimu, bakugoba enkya n'eggulo, landiroodi atabuse, oyina embeera ezo ezikutawaanya, otambula nga tojjukira gy'ova, tojjukira gy'ogenda, abaana badda mu masomero, omuntu akoze atya, kati oyo ye Goliath wo. How are you going to defeat and change it completely? Ekyo kikyusize ddala obulamu bwe abaana bagenda okuwummula nga school fees ze zibasookayo. Ogenda kikola otya? Is when you specify yourself, nofuuka expertising, ye njogere Luzungu, kimunannumya olulimi ne Muzungu, kuguka, kola obukugu omulala bw'atalina mu kintu ky'okola, kola obukugu omuntu bw'atajja kutuukako mu kintu ky'okola, nga ne bw'oba okiwaana omuntu yenna ayagala kukirabako ekyo ky'okola, ogenda kugaggawala. Kubanga ndi ku story ya bugagga, Dawudi yakuba Goliath aiming for the riches. Dawudi yatta Goliath nga agenderera nti kabaka ono amugaggawaza. Kati muduulire kinyumira ku Dawudi, bw'agenda ew'omulala amubuuza nti omuntu anatta omusajja ono kabaka anaamuwaaki, aweebwaki, musaala ki? Goolo yo eteekwa kubeera what do you get, ofuna ki mu byokola, ofuna ki mu lugambo, ofuna ki mu katemba, ofuna ki mu kuwalana, ofuna ki mu kukaayana, ofuna ki? Kola ebintu ebirina kye bikuwa. Oyo Goliath omuwangule. Kale oli kuba olwali ng'ogaggawadde ne tulaba, teri mugagga abeera mu lwali, balubeeramu katono ate ng'era bagagga n'abagagga n'olwali lwabwe konteyina baba bazikutte. Akati nina omuntu oyo ayinza okutuyamba kuko lwe lwali lw'abagagga, balina appointment ntono nnyo, balina ebyokukola bingi, agenda mu farm, agenda mu nnimiro, agenda mu office, agenda kulaba auditor, agenda mu banka, tannakebera ziyingidde, ate ng'omuzza mu store. Oweebwaki? What do you get? Dawudi yava ku Goliath ng'amufunyeeko ebintu ebi, yamufunako rank, eddaala ly'okulwana kwe, yayingira mu magye nga takoze na training, tewaali theory. Kuba Goliath yali theory. Kabaka Sawulo n'agamba nti okuva leero ono omwana mutumire kitaawe nti mulemedde. Awo kabaka we yategeerera nti ono omwana waani? Ne bamugamba nti mukama wange omwana wa Yesu oyo, ng'amaze okuleeta omutwe gwa Goliath agumuteeredde ku mmeeza. N'agamba mutumire kitaawe nti ono kati ye bodyguard asooka. Omusaala gw'ono guli exceptional, gwe gusingayo mu basirikale bennina. Okuva leero Dawudi ebyafaayo bye bikyuse, kati mukoddomi wange. He became a royal person in the palace. Okuva mu busa n'atuula n'abalangira. Gw'oyagala kukaaba maziga buli kaseera, siina gyendaga, siina byenkola, buli kyenkola kifa. Okola kikola ekintu okikolere ddala, soma ekintu okisomere ddala. Buli muntu akusange nga bw'akulaba akulabako ekyo, Katonda agenda kukyusa obulamu bwo. Namba 3, bwe yamala okukyusa ranka ye, n'akyusa status ye. Dawudi n'akyusa famire ye. You need to change your family. Leka famire ye eriye ku mugaati ku lulwo. Leka famire ye tambule nga gwe reference. Nze muganda w'oli eyakubye Goliath.
nze mukulu w'oli eyakubye Goliath nze mukulu wa gundi abantu bagenda kati beewana nkola mu office ya president nabba abantu nkola mu office ya gundi nze manyi na gundi oba nakyobe gwe bamanyi oba brigadier na reiso oba ayinayo gwamanyi oba ku muhoza ayinawo erinnyaawo naavuga emmotoka nga ayogera linnya lya muntu leka erinnya lyo balyogereko liwa abantu emmere leka erinnya lyo balyogereko abaana bo basome leka erinnya lyo balyogereko abantu bakutaase njagala Katonda nga akumpeera omukisa mu ddakiika zino eŋŋenda kukusabira nzikiriza Katonda nti obulamu bwo bugenda kukola amakulu. You can kill that Goliath, you can change your status, you can change your rank, and you can liberate your family. Give your family liberty. Leke nyumba ya kitaawe esanyuke tituyina omwana yakikuba, tuyina omwana yagenda mu America, genda ku visa bagenda gikuwa mu linnya lya Yesu, genda olamuze poloti bagenda gikuwa kati olwonsaba nangirira mu linnya lya Yesu Omunazaalesi. Omukono gwo Katonda ngo gutayimpawadde byenda byengo omusajja ono abyakivinga ng'abikola naffe ababisaba kaakati ne tusabira eggwanga n'abantu bano leka bisookere ku ffe bagenda obbiwulira nga ffe tuli mu bire byabyo mu linnya lya Yesu. Kyusa amagezi gaffe tulage nti kino kikyo era naffe tukikole. Blaga mukazi oyo n'omusajja oyo nti genda mu kulunda enkoko, genda mu kulima, genda mu kutunda. You are a good sales person, you are a good marketeer, you are a good business person, you are gifted in trading, you are gifted mu kudduka, oli gifted mu kuzanya, oli gifted mu sports, oli gifted mu kwogera, yogerera emikolo gy'okwanjula, yogerera kino, oli mulungi mu kukomandinga motivation, a singer, a worshipper, a praiser, oyimba nyimba za kubuulirira, genda oziyimbe, genda okuba ebivuga, genda Katonda akulabye omukisa. Nsumuludde obulamu bwo okuva mu kintu ekibadde ekikulemesa, okuva mu mwoyo ogubadde gukutuulira nga gukugamba tosobola, gwe omwana wa gundi nammwe abaava egindi, nangirira ku bulamu bwo nti osobola, nangirira ku bulamu bwo nti oyinza nnyo. Katonda akuteeke mu Goliath wo mu maaso omuggyeko rankazo ne statusyo ne family yo giliberating. Genda n'omukisa olwaleero mu Kristo Yesu Mukama waffe. Njabbawo obujulizi lw'ennadda, Mukama abawe omukisa. Thank you very much, Pastor Ssebadduka Orenjiri Jotwadde olunaku olwaleero era nga muno ekintu kyayo kigamba nti teweenyoomanga. Dawudi teyeenyooma. Dawudi yali tali mugulumivu nga Goliath. Goliath yali musajja munene muwanvu ng'era atiika. Naye okubanga Dawudi teyeenyooma n'ategeera nti mu ye mulimu amaanyi, mu ye mulimu obusobozi, we yagenda okumega Goliath ate laba yavaayo nga yamuwangudde, bonna ne beewuunya. Naawe engeri y'emu nti munda mu ggwe mulimu amaanyi, munda mu ggwe mulimu omuntu oyo akulindiridde okubeera ng'oli mu kano gamba nedda sigenda kuggwamu maanyi. Era bw'onoogamba nti togenda kuggwamu maanyi n'ogolokoka okubeera ng'okola ekyo ky'oyagala okutuukako, n'okola ekyo ky'oyagala okubeera ng'ofunamu obuwanguzi, ate ne Katonda akulindiridde okubeera nga akwatirako. Bwe tutyo nno bwe tutambudde olunaku olwaleero era nga wali mu kusooka natandise n'akayimba aka oyitangayo okuva ew'omukyalo ono Gabriela Ntaate, atubaddemu n'akayimba weebale Yesu okuva ew'omukyala Nusura Nakanjako, tubaddemu n'akayimba kambeere nga naye okuva ew'omwami Joseph Ngoma, ate era ne tubuulirwa ekigambo. Mu kigambo kino mubaddemu okubeera nga teweenyoomanga. Ne muno nno omwami Kivumbi gwe nkuwadde mu testimony teyeenyooma. Muganda we omukulu gwe baayina naye teyeenyooma, naye yategeera nti singa ye ayimuka n'ayimirirawo ku lw'abaganda be ate bo bayinza okusoma ne bamusingako. Jjukira ye yakoma mu senior 6 naye yamakinga sure nti abaana bano basoma. Era ye Kivumbi atugambye nti yagraduatingira wali ku YMCA. Ne muganda we yali akomye mu senior fate naye n'amukwatako kuba teyeenyooma, yalinganga Dawudi wa family n'abeera nga aranisa. Some things are generational curses, obutasoma obwo naye nga munda mu gwe weetaaga kwekkiririzaamu ate obeere nga obiwangula. Amanya nze mulungi Patricia nzikiriza mbeere nga nkugamba ku mwami ono anyambaza ali wali Emmengo gwe bayita London Boutique era nkusomereko ku namba ye eno nno nga eri 0742027416. Mbagala nnyo tusisinkane Sunday ja mweraba.